as a committee that governs all committees. But before we go into the rest of the program, we should get an opening prayer and laptop will do the honors. All right, thank you so much, Emma. Let's have ourselves and pray. Loving Father, we come before you to say thank you so much for this wonderful opportunity you're bringing to us as the association to meet as comedians right here. We thank you so much for this milestone as we get to launch TUCA, the Ugandan Comedy Association. We give unto you all our deliberations and we ask you for the success of this TUCA, even as we go ahead and we pray, Lord Father, lead to fulfill the deliberations that we have set out today. We give you the glory, all the honor, and we pray all this believing and trusting in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen. Thank you very much, Pastor Laptop. All right, my name is Emma Napoleon. I am the host for tonight and also the spokesperson for this association. And we shall have to know what is TUCA, why TUCA, how is TUCA, who is who in TUCA, and what exactly is TUCA going to do. So allow me welcome our president, interim president of the Uganda Comedians Association, who will introduce TUCA properly to all of us. Thank you very much, Emma, who happens to be our spokesperson. I'm called Ujingo Hamilton, and I'm the interim president of the Uganda Comedians Association. So he's asking me to just elaborate and throw some light in regards to how it came to be, how we started it, and what led us to start this association, because many of us have been in the comedy industry for quite a while. And so TUCA happened out of a problem. We lost a very, very problem. It was registered on the 16th of January 2019. So we made 1 year as an association on the 16th of January this month. Boss. So why are we saying we are launching officially today after 1 year? Because in our development, our preparation from Silva's mentorship and tutorship, he told us an association needs to take steps and time. You can't just register it now and then you tell people tomorrow that this association, because you haven't known who you are going to associate with, what the people are going to talk to, what the people are going to be influenced and everything. So in this 1 year, we've been doing quite a lot of stuff, networking, and that's why you see Fun Factor goes and performs at Salvador's show. We go to Muhanji's show. So we are trying to get a way of working together without fighting. Not here, we have not had any of us fighting globally, saying these funds are here, these ones are here. No. So this is the association we've been doing for 1 year. Back undercover, we didn't want to come out openly to try and chase down. But now it's a year. So now we want to roll out in the entire country and even now start doing workshops, start going to up-country venues to try to help other people, of course, bring us even more closer. So that's why we thought it was pertinent to come and launch it officially, so that the country knows that we're there and we'll be starting to be telling you about activities of what we're going to be doing. Salvador is going to give us remarks in terms of achievements and future plans of TUCA. Ladies and gentlemen, the Vice President. Thank you, big titles. The committee that was voted for, members of the media, thank you so much for honoring our invitation and being here with us. My job is very simple. First of all, to congratulate all these comedians for the amazing job they have done in the country, seeing how powerful comedy store is,
You've seen how great Fun Factory are. You've seen how amazing the candle has been. And there is no event in Uganda that can happen without mentioning either a comedian or a comedy group. So I must say the industry is doing very, very well, and I'm very proud to be a part of it. As Tuka, we have managed to achieve a few things, like for example, fully registering, first of all, electing a committee, and then fully registering the association. It's a very, very big step in helping us achieve all our objectives. Right now we have a membership of about 30 plus members, and it's not just membership of I want to join. No, there's a subscription fee that is paid annually to the association that helps it run the program. So all those people they read out earlier on actually picked money from their own pockets and subscribed to be part of the Tuka. But every comedian out there is part of Tuka. We just have the official members, the ones who have subscribed. But the help will go to any comedian out there who needs the support, who needs the guidance of the association. So nobody is exempted. We have formed an amicable working relationship amongst us. You've all, you the media people, you've all been at the forefront of causing problems. Especially between me and Muhanji. You have been very instrumental. Everything you see, blah! And I could post something, somehow it is related to Salvador. Salvador post something, somehow it is related to Muhanji. But we want to assure you that through this association, we shall squash any rumor that arises, and it is you who will die in your own movie. Comedians to the public. So we've had a challenge where people keep coming to me, how we want to join Comedy Store, how can we perform? And it's a bit of a trick to get someone who's young and then you just throw them on stage and they end up not delivering, which was expected as expected, and it's a challenge. So as Tuka, it's one of our initiatives that we're actually trying this year in 2020 to find a way of saying, if you want to come through and you're out there, you feel like you can do comedy, you're a comedian, you want to become a comedian, but there's not been a way for you to come through easily, you can use this platform to, nurture your talent, to make yourself and move on together. So there's no fight really. With that regard, thank you so much. I would like to appreciate you all for coming through. Tomorrow we have shows coming. Are you on? No, you're not on tonight. You're on Fun Factory at National Theatre, Comedy Store, we will go as usual. So if you have a minute, come through and support us. Thank you so much, the journalists, everyone from the media, my fellow comedians, and everyone who is here. That's what's up. My name is Alex. Thank you very much, Alex. Thank you very much, the team, and for the journalists. Thank you for turning up and other comedians out there. My name is Patrico. An outgoing comedian. To be considered is the fact that we now have a team that can censor what people are putting on stage. We've had a lot of problems with vulgarity out there. They say, hey, every time you go to shows, they say, Patrico Muji, I went with my uncle, I went with my kid, I went with my auntie, but the guys are so vulgar. And the problem was, we didn't have a team that could censor and say, Kapale, reduce. So and so, reduce. Actually, that beat, I'll now be happy because we have a team that can call up a comedian and say, no, this is too much, please reduce it, this is too much. And actually for the learners, we shall also have a team in place where we can have to let people know the basics. Let people know the basics of writing. Other comedians don't know that one should write. Maybe we nafuna abakumpleninga bangi nnyo era ekindi esonagalagira nti wakubidde sikoze empaka nenamba kamende negatti ku baganda bange bano era nga nali nkyetaaga nnyo olw'okutereeza ekintu kyaffe neera bwentuuseewo muganda wange kyembadde nsuubira si kyendabye badde nsuubira okulabawo Mariachi, badde nsuubira okulabawo Kapale, badde nsuubira okulabawo Amooti oba nabana abaana ba Kapere baani abo
nga mmanyi oba weebali oba taata Saamu oba maama Saamu naye era ngenza okutuuka wano nga sibalabako ate nga nange zijja gye nzigyemu toyinza kikkiriza essimu n'akakifuna katikati era bano abamawulire bebadde nabo wakisekka nga tutumudda tikiti za David Lutalo wamu n'okukowoola abantu bajje bamuwagire ku Afirikana ku Lwokutaano luno nembuuza ti bazadde bange muyina enkuŋŋaanya gye mwatukuŋŋaanyizaamu oba tukiyita okumobilizinga okututegeeza nti olutuula luno weeruli mpozi n'ekirala baganda bange siri nakyemaliro oba kyewaggula kisinga wanaabeerawo enteekateeka ennungi eraga nti tutambulira wamu taata nyina essuubi oba nyina okukkiriza nti bazadde bange nsobola obbeegattako n'ekiri ekyange ayiya yange eri singa n'abangireese ne tuba nga tukwataganira wamu nsobola okkitambuza nga baganda bange bemwagala. President. Patron Speaker, Sekanga, tulina group kwoli gye tuyita Uganda Comedians oli group eyo fena ne bakomedde bamalya kino fena fena kwetuli ne taata Sam kwali mama Sam kwali bisatira papo naye fena fena kwetuli ogenda okukola association eno twakomuniketinga ku group ebi era nga tulina bakola association eyo nga communication yonna egamba nti bannange leero tulina meeting ku Silver Spring nga naawe kwoli buli kumpi lukomedya mu Uganda kole ku group eyo Uganda Comedians netugamba ne tugenda ku Silver Spring leero mujje saawa bwezi tulina meeting nga tuvayo tugamba minutes bwezi group eyo netugenda ku process netugamba nti bana leero kyetwateesako kyekino kakati tugenda kutandika ku meeting ga Simba Kyagulanyi era tucommunicate ate nga nawe kwoli oba group eyo fena kwetuli wano buli comedian ali wano kwali netugamba nga tugenda wa Silva Kyagulanyi tugenda kunyesa constitution ya association tugenda kukola bwetu netugamba tugenda kulonda ku National Theatre nga bena tubiteekako mwena kwetuli naye munaye ate batono abakola ki abajja naye nga group kwena kwetuli everyone ebamalya ki buli muntu yenna so netugamba tugenda era Silva nga tugamba Kyagulanyi okutandika association eri national ekiba kyangu mulina okugenda n'abakola ki n'abagenda for as long as their guidelines an association si yange oba si ya muntu yenna yenna tewali shareholder it is association eri national y'abakomedian olina mu nsi naawe osobola okufuka president ojja newesimbawo n'ogamba manifesto yange eri bweti wesimbawo n'ojja n'ogubakalo ne bakulonda president obamulonda amalako emyaka 2 ate afuga ebisanja 2 tasobola kuddamu kati naawe ate era twayogera netugamba sikyaba Luganda sikyaba Luzungu sikyaba kibyonna tewaliwo Luzungu oba National Association fenna buli muntu yenna yenakola ki kati tobeera ero nga ffe twogera Luganda kubanga abantu bogamba bonna bajja ku stage zaffe Amonti ajja ku Fun Factory agende wa Sampado agenda Comedy Store nabaana bonna bwoyogera Tata Sam so kati sagala mubeere mugambe tuwalese naye ng'ate tulina okuspia waliwo olina okuba tutambula kati tujja kulinda ffenna 10 tujje lumu tukola association so twatandika eno naye nga nawe oba memba kati abazze wano abasinga be bamemba kubanga eri gurupu yaffe ogiraba tubeera communication kati waliwo gurupu eyabantu abaregistaringa kuba wabeerayo buli muntu afune asasula $10,000 omwaka n'obeera ku gurupu eri ebaregistered members kakati buli muntu ali mwenna okwogera luzigisu everyone is welcome ate kino ekitongole si kya muntu yennawo naawe ojja n'okola manifesto yo n'ojja olondebwa ate n'ojja newatukusupportinge ojja nga tusaba subscribe just $10,000 omwaka then tujja kuba tukuinvolvinga meetings ebigenda byose naye nga kigamba nti tulekayo bantu anti tetwesegregatinga naffe twogera Luganda twogera bikifene tuli wamu Luganda era you always welcome era nsanyusa nyumamiti webaye kwita Senga Sebanga kujja wano kuba abantu bebadde batandise naye nga kyewebale mutuyamba kujja nakumunyonyola exactly what's happening is association yaffe ffenna naye ali kusuulira kyalo okwogerezaako buli kyagamba mwami Senga Sebanga amannya gomnenye wansi awo we've invited all of them individually. I invited Tata Sam, I invited MC Mariachi,
Madat and Chico, Maulan and Rain, you see the mighty family, the people we work with, all of them, we invited them to but it was because of the day or weather or traffic jam, probably they will join us na ye yomutu amise. Ya boba buza bona bako gobuza bobogambe. Abayise bona ate event bajimanyi. So city twasoso temu kole tugamba bajje bajja. Yeah. Thank you. Nze tata sebanga njagala kumuwa senga sebanga njagala kumuwa assurance. Oli waddembe okubeera n'ekibiina ekikyo. Era tewali mutawaana nakyo. Ne banno abali registered bonna oli waddembe okubeera nabo tewali mutawaana. Naye ffe gatuuka tuga nti ngera okulaba nti ono alina Fun Factory, ono alina Chief, tulina the best of Urban, Patrick Adwini, Omar. Buli omu waddembe okubeera gy'ali naye nga kino kibiina kikitugatta ffenna. Ne tutambula ne tukola ebintu ffenna nga ttiimu. Irrespective, si luzungu, tulina wano Uganda Comedians Association badde kitulula wano. We have over 70-something members. Badde kitulula and mwena kweguli. Era abantu bonna bategeezebwa kino meeting egenda kubeerayo. Naye ekyenjawulo kirimu ekiti. When we started meeting, twakkaanya nti buli muntu ajja kusasula subscription fee ya $10,000. Abo bokka abaasasula be bakwalifyinga okujja mutuka nga members. Then naye nga tukyayongera okukubiriza abantu bonna nti mujje mwewandiise mufuuke bamemba. Tebwofuuka memba ng'oli approve benefits nyingi senga bingi bye tujja okufunamu ng'abantu. These days we work as a team, you present your ID, bakuwa baluwa ne covering ne tutambula buli kintu kino kikola nga team. A lot of support the people. Kega mu bank. These days I can walk in and I get a recommendation from the industry. Oyo. Alex, agenda mu bank anafuna loan because of his comedy store. Ngafunye ne bank. There are lots of opportunities. We just need to get together. Let's spend off this industry. The music industry is dying. I don't know whether you noticed it. But because of these small squabbles that are in the industry that can be sorted out, guys, don't let this industry go that way. Don't let it go that way. Abana bato musemukora musente abamufimu ne sende singer festival tukoze. And the industry is growing day and night, and you want to fend it off. So sebanga tonya kaya kibiina kyo kibera nakyo nati abantu bonna abayise at the end of the day Uncle Abibakade olw'ensonga nti waliyo abaana abali wansi betubadde tunatuukako nga bwe nalinze ne issue yange eyo oba nange nyinza okusiimibwako kubanga kati wenjogerera nina tandi zange ziri essaawa wano babulamu kyawuulu nina abaana kati bemaze okukwasaganya mpeza abaana kati abawera 10 abamaze okuligestalinga nga ndaga tinange ku kino nina ettafaali lyenkoze eki lyentaddeko okulaba nti mbakuŋŋaanya era ng'abaana balina ekimala kikiri kyeŋŋambye nti bwe naaba nfunye omukisa eno nyinayo ogwogerero n'abaana nsobola okubakuŋŋaanya ne mbakulamu omulimu nga kyendi mu kukola ne mmala ne mbaleeta kubanga nze kyenjagala tubeere wamu bwe tubeera ng'eno association weeri nange ne mbeera ng'eri nsobola okukikwasaganya abaana bo ne mbakuŋŋaanya ate ekyo anku kiba kirungi nnyo era kangenda atera neeyongera okukola omulimu ogw'okuŋŋaanya abaana abo abapya wamu n'abaali baweddemu essuubi nga bamanyi nti feno tetutuuka kubanga baganda bange kyembagamba mu abali eyo waliyo abaana abaagala okutuuka eno naye tebamanyi ntuuka gye bakola ki gye batuukamu eno so bwe mansigaliza omukisa ogwo nga neeyongere bakuŋŋaanya ate ekintu kitwala emaaso mwogedde nti tuyambagana mu bizibu ffe nga bakomedi naye ng'ogyeko ekyebizibu ffe nga bakomediyani abato naddala tulina obuzibu oyinza okufunayo akabaalabaala n'ogendayo kumba omulala agenzeeyo omunene balina ne buli koodayo n'okubajjookoyo okiwulira n'agikuba lwokuba yafuna platform ziriye bwezotasobola tuukako okitegeera kakati tuze kyembuuzaamu
tuyambye kutya ku nsonga ng'ogyeko ekyobuzibu buli tuyambagana mu bizibu mutuyambye kutya n'ekirala abakola komedi oluzungu lwaki mwewa muteri batukambye ate mmwe nakyo ensonga kuba abaana gye bali niwe mbasinza mukola kuba ffe tujja nga we twajja nga tukola oluganda netwegera mwanje n'atuwaayo nadde eddakiika 5 tukakasa abantu nekyo tumanyi naye ate ntunula nnyo nti we bagamba nti endosho ya luzungu oba biki tebayatukambye bayitaba mutuyambye mutya nsonga Icyapara sikyogeddeko yali nsonga nkulu nnyo mu minti zize twatulana ku super screen babeerangawo bakomega bogambye mulimu bapukami muzungu banajoyinza okuba natubamanyi bangi nnyo bainamye be balina issue nabo balina jobs zaabwe babagamba bali establish bazikolaki bagenda ne bazikuba ne tugamba nti wabwe empower katulina legal advisor mutuka sirba kyagole yaloya wetuba tulina ekintu kyonna ekikolagana n'amateeka ekituddukira so netugamba bw'obanga olina evidence teno job yaliyo original noleeta evidence ng'olaga oli agikola we will technically write that person a letter first of all tukola warning because we are also an administration body tetwagala kusooka musi owingirawo immediately tumuwa chance tugamba tukwandike balaga otulina evidence okuba tetusobola kugenda mufunana nga tulina ki evidence so kati bwetwaga evidence job yaliyo originally ate nawano yageze n'agikola nawano n'agikola okwetya tumuwanikira ebbaluwa association through our legal advisor tumugamba based on this evidence nakyo nakino onagamba kupa ejogi era lekerawo kikola if you ever baddamu ne bakusana nayo tugenda tutwala mu kooti and you pay for it heavily ekyo kyo kirigala nti yatwabidiscussingako Alan Cruisers, my name is Handsome Celebrity Truck. Thanking you for subscribing. Mubale nnyo tuweze emitwalo ena. Olunaku lwa leero lunaku lwa kusatu and of course tuli wano ku atmosphere wane Kololo and of course tulukungana lwa ba comedians bakoze ekibiina ekitwala ba comedians mu ggwanga okutwaliza awamu. Nenga tujjukire omukulu Ssebbanga ye yasooka okukola association etwala ba comedians. So olunaku lwa leero bamukubidde lwaleero lwennyini nga bwatutegeezezza ensonga zonna yabali tazitegedde bamukubidde bukubiza olunaku lwaleero basically munnamawulire yankubidde sinabo munnamawulire azze n'abuuza nga Ssebbanga simulaba muganda wange Lwamiti omumanyi kwe kunkubira essimu nange Ssebbanga jangu ne mugamba nga sisobola kuba mbadde nina mu kutunda tikiti za David Lutale wa Kisekka kale nga tumaliriza nga tugenze ku Afrikana okwebalansinga tuwummulemu kwe kunkubira nga nina mu jaamu ne mmoloka njiresse ku UBC ne ndyoka nzija so mwekyo nti kino ekintu kyenzizeemu olwaleero nzize nga kyereeta okitegeera naye nga nze kyekiri kye nali nkomplaininga kye mwambuuzanga lwaki watandiseewo ekibiina nti ebbanga lyonna lye tubadde tumaze nga bakomediyani tetubadde na bukulembeze nze siina kaadi y'abakomediyani kati ng'eno gye nakoze eki gye nakoze eya Jajjaloni bamuyita Jajjaloni komediyani eno ya Leila Kalanzi eraga obwa memba eno ye yange nga pulezidenti kati ebintu nga bino ebbanga lyonna tebibaddeewo tetubadde na woofiisi nga woogamba nti waliwo nzizizaako omusango nfunyemu abatulaba Ssebbanga ku kibiina kye yakola ze zino IED era yeno association ng'eno kati bano gye bakoze era esigala yeemu association kyekintu ekigatta abantu mwenna ekibiina kyekino nga wolaba Katusekemu eya Taata Saamu nga wolaba Daniel Amalula production oba nga Amalula family ekyo kyekibiina oba ne association kyekintu ekigatta bonna kati nze ate nga nyina ne complain okuva eddanza okuba na joiningira comedy natandikira mu Amalula nga mulimu Amoti Pade Edi Kigere ne Mese abantu aba abanakale mwalimu ne bakadoma ne bakirekere mbadde nyanka kugirayo bulungi nti nze bwe najoiningira comedy nga Amoti bazanya akazanyo kabaita side mirror naye nga bano abantu abali eno waggulu benjogerako kati nga Pablo Salvador Muhangi Sebakijje kati abo tebatuuka eri waffe wansi mu downtown nze complain yange nti bebi abo babimalira eno waggulu ne weziba performance eri tebatuuka omwana atuya n'okuva eri wansi
amala tuuka eno waggulu ne bamulabawo ate era chansi ziba ntono okuwa platform eyo nti okujja ozanyire ku Kingdom owa Salvador tubayinza nakuwa mukisa okujja wa Muhangi kitandise kati mwaka gumu ng'ebiri era omuntu yatukolera okufuna omukisa ogwo naffe tulinyeko ku stage ya Comedy Store yali MC Mariachi kubanga Mariachi yakikuba nnyo yava mu Kandolindoli bwe yava mu Kandolindoli najjo wulise bakijjo gwoyogeddeko mu yali Comedy Files kati kwe okujja ate ku mu Comedy Store Muhangi ng'akyabera ku Lafters n'avaawo ku Lafters n'agenda eri egindi ekamocha naye ate ba comedians abamu bagamba Sebakijje yaleta abaana bangi nnyo abato bayita bamanyi nga ne Mariachi mu batadde kati ye yali complain yaffe kati singa Sebakijje waali ye yandibadde omujulizi waffe fe yatuwa platform bonna abaana okuva mu bino ebyalo abaana waliyo ba comedian okuva e Bwayise abaana okuva e Kawempe waliyo waffe e Kasubi Munakulabye Monoomo Makindye obamanyi ba comedian newe mba kumenyera amanya era nze be bano bennina nti bangi nnyo mu kibiina kyo kye watongoza watuukira ba comedians bameka bangi nnyo Tata Samu Mama Samu ya Kalanzi Senga Justin Nantume Eddie Kigere ba Kapere Full Stop bangi nnyo abaana abaliroko yakwanga ze ne kabineti yange y'abantu 20 nga sibe bali bokka nga ba member naye bennira ku kabineti bwe tukwasaganya ekintu bawera 20 ate nga face zonna muzimanyi so obutali bumativu bwa Ssebbanga buliwa mu kino ekintu mubaddemu kye tuyinza okuyita kankyogere mu Luganda obusosoze obusosoze bwe buliwa okuba nti mmanyi nti muli ba Luzungu ab'Oluganda bossi babuvunaanyizibwa oba bossi ba comedian bali awo bakweyambisa bayiza we tegwe mwagadde gwe mweyambisaayo bali abalala tebalina mulamwa kati ekyo kyekibaddewo naye ate era nga ojjeko kati ekyo ekyobusosoze kijjeko ebbanga lyonna okuviira ku Amoti y'omu ku baleegeni mu kino ekintu nti Amoti tebasobola bo tebasobola kuteekawo bukulembeze bugatta ba comedian bonna kye tuyita association n'okuviira ddala eno waffe wansi paka eno ku ntikko tekibaddeewo era nze bwe nalabye nga embeera eyo teriiwo nze kwe kuvayo nga Senga Ssebbanga ne nteekawo association egatta ba comedians bonna mu Uganda ne ngituuma erinnya Luganda Local Comedians Association ate eno bagiise batya eno y'abantu bagiyita ttuka naye eno tubadde tetugimanyi ife era gambye teri mwana wa wansi goyinza kubuuza ku kino kintu era tebaliwo ne kusaawa eno era nze neewunyiza nnyo nga sirabawo Amoti sirabawo Kapale sirabawo Mariachi sirabawo Kerekere sirabawo Tata Samu sirabawo Mama Samu bonna abo wansi benjogerako tebaliwo omukulu Abe Mukiibi oba gwe wandiise Uncle Abe Mukiibi akutegeezezza n'akugamba oli waddembe okusigaza ekibiina kyo neeno okusigala nga osobola okuba nga okolagana nabo nga ntuuka nze siri nakyemalira oba sizze kusaanyaawo wabula nze issue yange eri nti obwegassi nga bw'owulya nti agali awamu ge galumaki ennyama kati era nga bwe bandeese ne bagamba nti Senga Ssebbanga sigala ng'otambuza ekintu kyo ekyo kyenjagala nze nkuŋŋaanya abaana bange bano abatafiiriddwako abaana bano abajja obuzibu upcoming balina ebitone tebagufunye nze ngenda tekigenda kukoma Kampala wokka ngenda genda Embalala kati nina gwe naleese bamuyita Kachina ngenda mukuleetera Kachina mulina mwali mu gurupu yange ngende e Fort Portal ngende Mbale ngende Jinja Iganga ngende Gulu nze eyo nena bano gye batatusobodde nze ekikulu kyange kyankolagana enkolagana nti Uganda nene Uganda kyolina okumanya nene ate ekirala buli omu alina ettaffaali lyateeka ku kintu kale nze Ssebbanga kanteeka ettaffaali nga nkuŋŋaanya ba comedian mbaleete ensi ebamanye nga tumaliriza Ssebbanga okkiriziganya ne association eriwo essaawa zino gye batongozza ogenda kukkiriza okutambulira wansi waayo anti nze Ssebbanga nagambye omulamwa gwange gwa kukuŋŋaanya oba kubeera wamu tubeere b'amaanyi kyova olaba nze gamba tukasigiinaako buzibu obuzibu bwange bubadde bwe buti nga tetulina bukulembeze tukatebaddeewo muze bubadde obuzibu bwange tetulina woofiisi tetulina nsawo ya sako ogenda otegeka ekivulu gwolina okwerwanako nga comedian newenoonyiza basaponsa neweewola ssente ku basajja bamanerenda nemmotokayo ne bagitwala poloti zaffe bazitutte naye ng'ekibaddewo ng'ekizibu nga tetuyinaawo kuyambibwa kwonna ng'olina wabakoze ekintu tolina gy'olaga era nabo ngenza okulaba nga bali tebalina woofiisi ate nabo kati bafuna bufunyi ate kati nze nnyina woofiisi wenkuŋŋaanyiza abaana bange nnyina
Ofisi eri wa Sebbanga ate banyina ne constitution namazenze okuteekawo amateeka agatambuza ekintu kyaffe. Ofisi eri wali ku Martin Road okuliraana Metro FM we waliwo ofisi zange era nze ndi mu kuwandiika bano ne kadi ziizino ne constitution nagimaze kati kadi ogenalekerawo okubya endala. Nze ndi ku mulamwa gwa kuŋŋaanya baana era abaana bange mbagamba ali eyo kadi zo zigenda sigala ng'ozigaba weezirira kikyo n'ekibiina weekiri kiri Luganda Local Comedians Association eno ye membership ID erinnya liryo nze Robert Kawuki president w'ekibiina logo yakyo yiiyo kyekiri kyegambye wakiwandiisiza ye kiri registered mu URSB. Ate kati oyinza okubeera nakino abasajja balowooza tebakubye busu era erinnya lya bo batuka eyaffe eri CA. Anti awo era nange wenkugambira nti lwaki kino tetukisazaamu ne tukyerabira bali n'obaleetanga bless direct eno n'obeera nga agent. Kati nze omulamwa gwange ate awo guba gwonooneka ogwange gwakuyamba omuntu oli ataliiko mwasirizi omuntu oli atalina busobozi muyambe muleete nesigenda muleeta bulesi mubawe kubanga nange kennyini Sebbanga siweebwanga mukisa gondaba mu comedy store wanzanya walondabeko wa Salvador nganzanya nze kennyini nja kumala kufuna eno nkwata gye nkikwatamu ndyoke ndeeta abaana bange naye nze nyina amaanyi nga Sebbanga agaleeta omwana ne mufuulo wakabi kubanga nze kankubalire nyina abaana bendeese ne baba bakabi omanyi kubayita azanya nga ttamula emirundi nze namuleeta ne muwa Sebakijje n'amufuulo wakabi era omubuuze ndeese abantu bangi nnyo ndeese vampire omujje Nansana oli azina nze namujje Nansana ndeese omwana azanyanga Bujingo ono akola eddoboozi lya pasita Bujingo nenze namuleeta baana bangi nnyo bendeese. Ekitegeeza nti tukomekkerezanga Sebbanga mullo nga twogera Sebbanga yagamba omulanga gwe n'ekibiina kye kuyamba bali baana bato abajja bapukamingi. Ekitegeeza bano bo obalekedde bano ab'ettutumu kuba be batunuulidde nti bwe badde bakitambuza ekintu kyabwe okuva edda nedda so kati sinabakakasa apukamingi banaamuwa omukisa ate nga nange sigufunanga nze kennyini Sebbanga sigufuna. Sebbanga tebetozanyanga comedy store nazanyisa kubirangako okusinziirako mu myaka gyemaze nakazanya emirundi ebiri tolaba nti kitono ate nga ndi star gwagala nze saagala eyo performance simissing audience eyo amaziga gakuyika mu mutima olw'okuba nti ekintu basooka kulaba gwe ng'okoze bw'obeera gwe ku mutindo mwangi gw'ayina n'obeera nga naawe oli wali ogulaba nga naawe oli comedian oli mulungi naye nga tofunye mukisa gugendayo tolaba nti kiruma nze ate oba natuuka n'okugamba singa tampa ssente ava zaalinza nnye kubanga ebintu bye babiraga ku social media babiraga ku Facebook babiraga ku YouTube okitegeera babizanya buli wamu buli library buli wamu osanga babizanya comedy store ekintu yakikuba okitegeera so nange bwefuna omukisa nemba nga nze omu ku abo nange mmanyikibwa. Kakati omwana upcoming ayagala okuwandiisa mu kibiina kyo akola atya? Muganda wange oyogedde bulungi ayagala okwegatta kusenga Sebbanga nga oli upcoming comedians n'oyinza oba nga toli upcoming oyinza n'okubeera eyo ng'oli waggwamu amaanyi nga wajja n'ozanya naye n'okumawo wakati n'osasobola kutuuka eno ffe baSebbanga gye tuli abakola ku mikolo gy'okwanjula embaga abo abakatumwa bakazanyiikirizibwa ku mikolo nze abo bonna mbayita njagala ebbaluwa ya chairman eraga obutuuze njagala okole application esaba okuneegattako okwegatta ku association yaffe eya Luganda Local Comedians Association okitegeera mwana wa maama amazima njagala oyokeseemu endagamuntu national ID ogireete njagala muwene essimu eri 0758 13 44 noti 4 kale neya MTN eri 0783 94 42 nesembya 06 tweyanziza Amina Sebo. And of course nkutegeeza nti n'omu ku basajja abaludde mu kisayi kya comedy nga bo bazanya kibayita sketch comedy oba comedy ow'omuntu asukka mu omu. Of course skits zaabwe bazanya nnyo ku National Theatre olunaku lubeera lwakuna aludde mu kisaawe kino and I believe ali omu ku ba committee members abali mu kitongole kino ngabo kya the Uganda Comedian Association ye president olunaku olwaleero gwe tuba tulaze era bagenda tubuulira enteekateeka ziri zikya basangibwawa kiki baagala okyusa mu muzannyo guno. Alan Cruz gemanya negataako n'omwami atubuulire taata. Bampita Bujingo Huntington Sebo. Okay. Sanyisa okulaba Alan Cruz. Nange nsanyisa okulaba taata. Kale Sebo. Ali ku BBS final roundabout yeetaaga okumanya omulanga Uganda Musician Association guli kuki? Uganda Comedian Association TUCA. Bakakusumba kaide TUCA. Okay, TUCA. Omulamwa gwakwetereza nga bw'olaba nti
bakulu baffe music industry was really big yeah nenga mulimu okweruma kunjo kulwana na kutona matayo na kuza ati ki kanafe industry yaffe genze vayo chege laba comedy agenza kola ki awanikibwa waggulu bana Uganda bamutegedde so katuze tushikole kino nga tunatandika kulwana kuba tetulwana iranga bumutula tubadde for a long time nti twaga regulate nga tumenge sure nti ekintu kiri kirungi ababadde bawemula tubugezeka kola okirwanisa bijja mpola tugenda tugendeeza ku making sure nti tetufuna ate bano bo baagala kulya mu lunaku lumu bbiri badduke bono na industry so this is the reason we turn Uganda Comedians Association making sure nti regulating twetereza supportinga twebererawo kuba muna tosobola kuyimirira bwomu ona afunye ekizibu ona alwadde ona ayagala visa ayagala kola kitubawandika amabaluwa so that's exactly why we want this association okubeerawo nga weringa y'amaanyi twala fenna esangibwawo National Theatre. Wali offices? Yes, for now. Okay. Yes, for now tukozesa officer Fun Factory kubanga ekibiina tekina ssente. Era n'okubeera wano byonna bikoleddwa ffe bantu bakino ffe tukute mu nsaawo zaffe Salvador, Alex Mwangi, nze, Abe Mukiibi, bonna balabye abo ababadde abaleesereeseyo akasente ku migration tukola ki tufacilitatinga bino bintu okukumaakuma bannaffe bajje ekirungi bazze ate ne idea bagitadde kubanga ekintu twakitandika 1 year ago we registered this association as an association teni nanyini wayo in as constitution teri muntu alina shares. It's a national association of comedians. Nti osavinga terms zo 2 myaka 2 maximum giba myaka 4 bw'omalanga president osobola kuddamu kwesimbawo ever so kati buli muntu yenna comedian wa Uganda n'ofuka member osasula subscription ntono nnyo $10,000 omwaka nti kati oba osobola naawe oba ne vision nti no presenting every members they can vote you into power and also add on the brick in the comedy industry. Twagala kwetereza ng'ekintu tekinaba kusajjukanya because kikula katale bwe kikula buli muntu abaagala kubeerawo n'aba kyonoona n'aba kitereza. Okay, awo nkubuliza ekibuuzo Ssebbanga yavaayo n'akola association eyiye tulaba comedians era olunaku olwaleero bwe mbadde njogerako naye andaze mu mutima muli nti yenyamidde nti mulinganga abamuyiikiriza kuba yasooka n'akola ekikye anti ngamba like ngeri gye mulabyemu mubanga abamuyikiriza yasooka n'akola ekikyenga yaba afeekinga ba comedians okuva ku ground mwe temutuka ku ground mweno mulinze bano bamwagala nnyo ba luzungu nteekateeka kyekoleddwa okulaba nga Ssebbanga ono afixing ba mu association agitegeere bulungi. To be addressing nze ndowooza tubuuziza actually naye bo capturing ekyaffe kibadde 1 year Ssebbanga yakalijesalinga kyate ekikye it's a private company. Ekyamwe kibaddewo 1 year? Yes, 1 year. Ojja kulaba constitutionally. It was registered on the 16th of January 2019. We made 1 year. We are officially launching and celebrating 1 year. Ssebbanga yakateeka. What if it's a Ssebbanga? It's a private company. It's his company. This is not owned by anyone. It's a national association of comedians. With the constitution of byonna byonna. Teri shareholder. Anyone can be a president for as long as they are comedians and they are members and they respect the constitution. Tewali nanyini wa kino. Era Ssebbanga tumunyonyodde ndoze mumulabye. Tumunyonyola ntumugamba you can partner with us. Boba goina nti ogambe eri nti baleete they can be part of it. Era ne MC wa spokesperson mumutegedde mugamba ngabo olaba FIFA wabeerawo FIFA nti ebeera waggulu ne wabeerawo FUFA ne wabeera zikaafu FUFA netwala ki zifufa ne CAF so Ssebbanga asobola okubeera n'ekibiina kye kuba ye kikyenga ye ne tekiri kya national so he can come and associate with us asobola okujja naffe tugala era tumugambye kuba agambye alina abantu nagamba no problem bobo yagala they can come and be part of us and then platforms bulimu ate tumugamba ye teyegamba nti njogera Luganda naffe ku stage zaffe twogera Oluganda ate aboogera Oluganda bebasinga n'okugenda ebweru kati bakibagamba nti babaloko so kati yali tategeddeemuko era tumukozeko mangu wano n'ategeera buli kintu kyonna. Era agambye nti abakulu nga Amoti bapayoniya mu kisaawe kino tebayitiddwa tabalabyewo abuziza ensonga lwaki Mariachi teyayitiddwa mwakozeseza mitendera ki nga muyita abantu bano. Alex nakyakizeemu hangi n'agamba buli muntu yenna ayitiddwa just kuba abantu baba busy bonna Amoti bonna yabakubidde bonna bazze naye nga abantu baba busy so kati issue ebaddewo nti because people be work abamu bali ku zi radio later kalansiza mukubira bonna ne bangamba ajja kwa ku zi radio kati abantu tebasobole kubawo naye nga they are part of it. Tuwe namba singa omuntu aba ayagala okutuukira nga gwe president directly nga comedians tuwe namba 0782 37 0584. Okay. Tuyanza. Uncle Pat. Sebo. Obulamu gamba ki? Obulamu bulungi. Jigenda jitya. Mirimu mibi. Naye obwote bwandibadde bubi nnyo. Kubanga kati nkula kasitankulayo ku committee. Ne tutegeera nti ebintu biwedde. Amina katusobe bitambule bulungi. Nsonga ki ennyini ekozesezza association eno? No, association tetugikoze. Twagikola. Emazeewo omwaka mulamba nga weeri. Yeah, so ekyo kikozesezza ku bantu ba comedians tubeera bumu. Tubeera tusobola okutambuza ekintu kyaffe industry yaffe tugitambuze nga tusobola ogitambuza ng'eri wamu
ng'erina abagitwala buli muntu aleme kubeera kyetwala kuba buli omu bwe yeetwala oluusi wesanga betukola tebinyuma abamu bawemula abamu babookinga shows ne batazikola kati okwewala ebyo byonna n'omuntu ayagala bacomedians nga tamanyi wawa abatuukirira kitongole kiwa abatuukirira ani gwalaba naye kati kyatandisawo ekibiina kino nti n'omuntu ayagala comedian oba kumubookinga ayagala mutwala bweru akolagana n'omuntu gwamanyi oba abantu bamanyi ab'obuvunaanyizibwa abasobola okuvayo ne baga nti gundi ono genda okole show ya gundi era olina gikola bwoti ne bwoti ne bwoti nga bwe mukkiriziganyiza Sebbanga si mumativu okuba agamba yasooka okukola idea era bagibuukidde bubuukizi idea ye ekyo ye yakigamba naye nga bwe tugambye nti eno leero tujaguza omwaka mulamba Sebbanga bw'aba agamba ekikye ndowooza ali mu myezi bwezi oba esatu okulya ng'akyogera kiri mu myezi ng'esatu naye raba munnyonnyodde mu butuufu nti nga bw'olaba nti waliyo fufa waliyo kaafu waliyo UEFA naye zonna FIFA yezitwala kati oli waddembe gwe okuba ne kafufako nga Sebbanga bw'akayina naye nga waggulu amanye nti waliyo FIFA so si mutawaana tekirina buzibu yakola ekikye kitambule naye nga amanyi nti kigenda kutambulira wansi wa kino ekinene kuba kino FIFA eyamba FIFA okola emirimu egimu kuba FIFA eba tesobola otuuka wano e Uganda naye kati FIFA ono yagamba nti wano e Uganda tulina obuzibu buno na buno na buno FIFA neetaasa FIFA negamba tulina zino sente na bino ebyuma mubikozesa genda fufa ogiterese. Good night. Kakati ku komiti eno oli ku kifo ki? Ku komiti nze ndikongo emyaka gyange kati gye ginteekako emyaka gyange experience exactly era gyonna myaka omanyi politics abuutikidde ebintu bino entertainment industry abantu batandise dde okubitema nga bagamba nti awo Patrico bakoze ekibiina kyabwe baagala genda wa muzeeyi tutangaazemu ku nsonga wa muzeeyi tunona yuki fe komedi yaffe teyetaaga genda wa muzeeyi tugende tukole yuki komedi teyetaaga genda wa muzeeyi ate komedi ono ina senga omugenderera abantu abasinga abalimu ba bitabo kati abantu b'ebitabo si bangu nnyo genda wa muzeeyi fwa naye nno kyaffe si kya byabufuzi ekyaffe kibaddewo nga kitambuzira komedi wakyo nga bwabadde kati bwolaba ffe bukyatandika kuzanya kandolindo liddi ebbanga ddene Fun Factory ebaddewo ebbanga ddene bonna different comedians babaddewo kumala ebbanga ddene so tekirimu nti byabufuzi tekirimu nti ate gambye tujaguza mwaka mulamba so kati ogamba nti senga tubadde tukitandise leero awandika nti tutunuulidde muzeeyi naye ffe ekyaffe kiruddewo sema singa omuntu abookinga comedian promote omu comedian ono n'alema okutandinga app mukozesa teeka ki eri mukwata oba babasangawa omuntu ono okujja anoonya Patrick ku CBS jajja tuli ku National Theatre ku National Theatre wajja nanoonya executive yaffe weri chairman waffe Bujingo Hannington gwe twakazako erya Buju awo watuula ne ba members abalala yesebo so awo watuuka namugamba nti nabuukinze Patrico n'agaana okujja iye awo kati we tutandikira ntuyita Patrico ne najja mu kakiiko ne katula ono wagamba ogenda kumukolera show ye n'akusasula sente ze lwaki tewagenda komyawo sente ze oluusi n'engassi bwe kiba kyetaagisiza abaana bacomplaininze abamu complaints empulidde upcoming bagamba simanyi bacomedians abanene abalina platforms enene baba content waffe ne bagenda ne baperforminga ku platforms enene ffe gye tutatuuka ekyo mukimaliriza mutya bakibagambye nti buli omu abakizemu mu ngeri bbiri babagambye ovaayo nojja noyogera nti agundi kuba kati ffe engeri gye tulina ebyo bibaddewo luli naye nga totaddewo ekibiina ojja mu kibiina noyogera nti agundi yabba Joko yange eno Joko nekola ki ne muba nga musobola oba harmonizinga oli mugalekera kukola Joko eyo si yiyo Joko yoli oli nagenda maaso ne Joko ye however Muhanji yabagambye muyiye beera muyiiya nze nina Joko gye mpulanga n'abaana bakyagikola leero naye nga eyo Joko yange nnyo nze nasooka ne Joko egamba nti Facebook nze namutandika era ngamba namutandika mu Kiswa Primary School nenkola Joko eyo naye abantu baziba Jose again and again naye nze sibangayo complaininga eyo bwe bagitwala oleeta endala omuntu akasakuba nga owaddeyo time eyiiya ekyo kita ne kigenda n'oyiiya ekirala ekikulu kya byonna bacomedians tulina kuba bayiiya era tugenda kutandika emisomo omwaka guno tugenda kukola emisomo mingi mu bifo ebyenjawulo eby'eggwanga abantu bamuyigiriza engeri gy'akolamu comedy y'omu tutambula na butabo
nti omuntu bw'ayogera ekintu nga ekyo kyayogedde bwe nkifuula nti tekiyinza okusesa abantu n'okanootinga. Bakomedians abato baweereddwa batya chance okukola ki since it's an association nti comedian omuto naye ng'agezeseddwa eno emabega naye oluusi babatya anyinza ogende wa Patrick Nanzalawa anyinza ogende wa Alex Muhangi Nanzalawa association eno egenda kuyamba etya abacomedians abato okuperforminga kwezo gundi ez'enjawulo anti asajja n'abeera memba waffe kati kasabeera mmembe ebintu byonna bitambula waali bitambula abiraba emisomo tugikola agiraba ate bwe tunaakolanga emisomo tetugenda kukola emisomo tugirekaawo bwe mumaliriza omusomo mulina okukolayo show eraga nti bino bye twasomeseza baabiyize kati bw'aba ye muto omu ku be tusomesezza tulina okukolayo show tubalabe be tuyigiriza bye twayigiriza baabikutte byo babitambuza batya bakole show eyo bwe bagimala naye nga tuddamu tugireviewinga nti gwe twagamba time tewagiconsiderinze speed tewagiconsiderinze stage use tewagiconsiderinze byonna tubitunulamu ne tuba nga tusobola okudda ate nitukirefininga tweyanza neyanza nnyo sebo okay omwami ono yansindikidde ka message nantegeeza nti olunaku olwaleero association lwegenda okuba nga etongozebwa olunaku olwaleero era yagenda okuba musaale nnyo mu kino ekintu ekigambo musaale nnyo kitegeera bulungi Emma si nnyo si bulungi nnyo kinyonole mu luzungu oli jjinja ddene nnyo mu association eno yes nze one of the founders wa association era kati nze akola ng'omuwogezi amanya bakuyitaani Napoleon Emma sisoko tubuli association eno mwagitandika ddi association emaze kati omwaka mulamba kubanga twatandika association twasooka ogiwandiisa mwaka guli January nga 16 ne tugamba twagala mala mwaka mulamba nga tuzimba all the steps association zirina okubeera nazo exactly eme banga lyomaze mu stand up comedy of course oli omu kwaba batandika Mike Check Kuteta La Bonita Waikiki Effendis kyonna obaddewo ebbanga lyonna ng'olaba stand up comedy ng'akula mwenga ba founders bwa kino ekibiina muyambye mutya aba stand up comedians abato abajja mu association bami nga tuyambye nnyo abaana abo kubanga right now mwina ba comedian be mumanyi ngaffe abatandika nete mwina level endala ey'aba comedian kati nga bamariaki abajja after us then waliwo n'abalala batandika butandisi so ffe kye tukola right now first of all tukola comedy trainings waliwo zi program eza training zi comedy zi talent search ekintu kyetusinza okukola ennyo ekyakabi kye talent search era talent search zituyambye nnyo ozuula bacomedian abamu abaddeyo wansi omulanga guno sebbanga yavuddeyo n'ategeeza n'atugamba si mumativu n'akamu mwamubya amagezi yasooka okukozesa ekibiina kye mwekyamwe lwaki mukijeeyo kati nga yamaze okukola ekiki sebbanga abadde alina ebintu ebimu byatategedde bulungi naye azze wano n'atubuuza era ndooza kati wetwogera mukakamu kubanga amaze n'abitegeera bulungi n'agamba ndooza kyekyo kubanga ffe twawandisa association mwaka guli January niye nawandisa association emyezi ndooze 2 ekinene nye 3 emabega so twandigambye nti ye yabbye idea n'agenda nawandisa association naye we said it's okay after all association yo ekwata just section emu ey'abacomedian aboogera mu Luganda naye yaffe ekwata bonna aboogera mu Luganda Luzungu Luteso Luswahili eno FIFA ye ali ku fufa ali ku kafu fufa ye ya fufa okwata kifo ki kweno committee spokesperson founder member and spokesperson publicity yonna actually from today bw'oba olina ekintu gwe mwogezi w'ekibiina bw'oba olina ekintu oyagala obuuza oyogera nange lwaki Amooti tetumulabyeko bwe tuba bakubuuza kibuuza Amooti Mariachi tetubalabyeko kati ekyo sobola kiddamu kuba simanyi kuba bonna b'olabye wano twabayise naawe b'otalabye twabayise nawe olabye wano Sebanga wuuyo Maulana Ndrin ndooza be basobodde okujja ku lunaku luno wano wetuli ne Mighty Family baana bapya nnyo omwaka oguwedde kansubire tegubayisiza babadde ne launch yali successful ennyo and of course olunaku lwalero bali ku roundabout waliwo ensonga gye batuusizza omukulu n'agamba bo bacomedians b'Oluganda tebatera nnyo kuyitibwa ku stage za Luzungu wetugenda okutandikira awo ennyini ku roundabout association etengozeddwawo olunaku olwalero naye of course olina okufuna sides ez'enjawulo buli ono ayogera ki comedian alabye atya so Mighty wanje kyenjagala osooka njala kwebaza olw'ekibiina kino lwansonga kati comedy afunye omusingi
tubadde n'abantu abatuyingirira mu zishow zaffe abakolera eyo naddala abakulu ne badda mu jjoko zaffe ate omanyi obwongo bukyali buto bukyakola kati kireze ekintu kijja kikola ki kyokya ate ne bakiddamu kati kino ekibiina kituyambako nti nsobola owulira obaani azze mu komedi wange nengenda nkakasa eyo jjoko yali yange njikuzanyiremu olabe oyo gyakoze naaba ng'akwatibwako mu mbeera eyo nensobola okufuna mu kintu kyate kitongedde amaanyi n'ekirala kyenjogeddeko wali nga ngamba Salvador nti tawa platform abatoe sikyogedde mu bubi wabula yanzizemu naŋŋamba ŋŋendeyo ndaba oba anaaginnyima bannange omuwala tasobola nnyumya bwerere bwo nga takulabangako gwosobola nnyumya omuwala nti oyo akula ali bwati nga tomukwanangako kyembadde njagala nga mwanje we yakola kati Salvador yatulaga nti wooteeri ye etunda puleeti y'emmere y'ebiri kitundu kati nze alinamu 5 nsolo kyamayo anti nga waŋŋambye munatuukirira mwanje nampa platform mwanje yandaga nti emmere gyatunda ejja mu nsawo yange ŋŋendeyo ngimusabe lwakiri anampa supu nga tampadde kifi era nampa eddakiika 5 nenzikozesa nendaga abantu kyenninawo nasobola otambula nange n'omwaka gumu we nagenderayo nampeeramu awaadi oba okitegeera omuntu olina kukola ki Alani naawe kennyini waliyo abafollowing emikutu gyo waliyo abatagifollowinga ne waliwo asobola okwogera nti Alani byakola Alani nenga tatangako budde kyakoze ekintu kimu kyayogedde Salvador muzeeyi mukuwa ekitiibwa n'ekintu kyayogedde kiri ekintu kimu ye bwe yali mwayinako amawulire naye ng'aggulawo eyo okitegedde ng'aggulawo just comedy naye yakola comment n'agamba nti Uganda tuba tulakinga comedy ow'oluzungu okitegeera ne tukiwuliriza ne tusirika tugamba oyo agenda leeta enkyukakyuka oba agenda leeta ba Kevin Hart ba Chris Tucker abasajja ab'ebweru bajje bakola oluzungu bokka okyojjukira wano tuli waka twebe tuli ku BBS Telefina okitegeera wano waka okitegeera naye agambye ekintu kimu ye nga ye simunenya ewe mukama waffe kyabasazeewo naye okugamba nti ab'oluganda osoyitirayo noga mwana mpa platform mpaamu ekyo kintu kale omuntu yenna asokikola because aba yeetaaga naye ate kino nga bwakizemu munnange oyo kibadde kyanjawulo eri bafaani baffe waliwo omuntu omu nga ekikomedi omanyi komedi tebamutendeka nga wayingira komedi jasingo gakantetenkanye nonyeemu ssente okitegeera ekisooka komedi we Uganda yagwa lwa nsonga Uganda eyagala nnyo ebigambo ebisawo komedi yagwa ngamba gwe bagamba nti yagwa awemula biki ebyo byebagadde boogera ebireese okumalamu komedi amaanyi nti bakomediani abasinga bajja nga tageti kiri kiganye kaneekwase kano n'afundikira ng'awemudde naye ng'ebigambo ebiwemula tebiwera 10 oba kubanga okola show yakuwemula Alani sena tebakyagiraba ebbanga lyokoledde ku gundi buli lukyoleta ekigambo kimu ekiwemula senga tebakyagikola okitegeera kakati mu mbeera eyo eri bafaani baffe kyenjagala obategeeza nti komedi kati watuuse tuyinanga mighty family tuyina kye twagala munnange sente zirijja ne tuyina ekintu ekiri munda muffe ne muganda wange newe tutuuleyo ne tugaa nti kati katufumbe kino tetwagala sigaza linnya nga ssaawa ya Queen anedda twagala nti nibo bagaba award nga twalekera okuzannya ne batuyitenga duo eyakyusa comedy awo njagala okubuuliza okwemulugunya kwammwe okutonotono kuli nti Salvador yali badde akwata essimu n'akukubira n'agamba nti Mighty mbeetaaga ku show yange si byayitawo buyisi Alex Muhanji omulaba nakola naye olunaku lwali olwo nanzikiririzaamu okiwulira wabula namusabamu nga ye nganze wabula teyadda okigedde yensonga ye platform eyaliwo by then ate platform ekyaliwo okiwulira okakasa Salvador takumanyi amanyi talaba kitimba kiraba komedi wange tomumanyi namuleetako ewuwo tewamusanga ku kitimba nali nkozeko jjoka ennungi wamwanje netakerera ku TV ku Instagram kuki Salvador talina data muleke nammwe ate kugira bana temuba kankubuleko ekintu kimu talina kumalamu baana maanyi okiwulira nze mmanyi Luganda manyi oluzungu nsobola okukola komedi mu luzungu era ne jokesi zange nziina mu luzungu anti ye Salvador abagambye talina gwagaana gwe kwata ekkubo oyiteko ku Kingdom House omugambe nti taata mpaamu olaba bataakuwe Alani linda katiri towetaaga mawulire okimanyi neetaaga onjogereko ku TV lwaki onnoonya kuba olina kyenjagala
Okasa comedy wengende ne mukola obulungi bamulabira bwerere. Walanga nti gundi teetaga ba comedian. Gamba nti Salvador yatuuka mbuba artist balina munoonya. Okakasa kino ensonga tukitunuza eri eggwanga kuba tuli ku ggwanga bino ebintu bye tulimu bannaye abazungu kyovola abaatuleka mwana baatuleka nnyo kyovola wano ku nsi buli omu mu China naye kennyini oli mu China naye tomanyi nenkusuulamu n'ekiyenje tojjayo ku ngufu kiriwa mayiti kiriwa n'osuula n'akakazi totandika ebyo kyensemba by the way kuba bode munkutte mbadde nsaba Alan nkwebaziza nnyo bane media house yonna mwebale kuwagira Mighty Family mwebale kutubeererawo nga ba comedian ba artist nekye mbadde nsaba ekintu kimu bananga abaana abali eyo gotojja na content ng'osubira nti ogenda we mulo oyitewo mukwano nedda jangu ne content wo olabe okole buli platform yonna eriwo bana abasajja bolaba Alex Muhanji ne Salvador bani bonna bateka comedy shows mu Uganda betaaga gwe wakawo sigwe nga omuntu wakawo bafune sente okiwulira temutya nawe ofune bagambe naye afune nze ogamba mu kintu ng'otagetinze sente olinza oluzinga kuba waliwo stage ezimu ze twayingira nga ffe abasasula ate tukolemu mumanyi nosasula okolemu sebo gye ziri n'osasula okolemu ani yakusasuza bangi sobola bamenya ani gwosinza okwebaza ani gwe musinga okwebaza mu kino ekisaawe yabaleeta mu kisaawe kino omuntu nga omanyi munnanga omuntu tatandikira wamu omuntu asooka kwavula njasooka nebaze Guy gwe bayita Sebakijje eyategeka Comedy Files yali akolera ku Bonita yatuyamba kinene nnyo bambi ne tufuna obuvumu era yasooka tupostingako ku mikutu then twagenda otuuke wa Muhanje nga tumanyi ekyokukola ekirala bakomediyani bannaffe abatatuwadde jjooko wabula ate be twali twegomba ne tutuuka gye bali nga bali ize ne batubulira engeri we bavuzeemu ekintu kyewuunyisa kubajjukira okola comedy omulungi sente z'obadde olya ate maliyeki z'abadde alya ate ng'oli bulungi manya gwazirya naye ovanga ku muntu akwagaliza n'akugamba nti kola bwoti jooka eno girese bwoti kola bwoti bakomediyani bonna abali waggulu Madwati and Chiko abakola stand up comedy Mariachi Kapale n'abalala kuba ddiwa abakola ababiri ne Maulano berabide abo tuli baana nabo nawe abo tuli baana nabo kiri bwe kiti abasajja betusobola okumentioninga MC Mariachi nga tuvude ku Alex Muhanji kuba ye legend MC Mariachi MC Kapale Madwati and Chiko big up of you guys bambi kwaffe naffe twaje tuli Alani twantegedde netugamba abasajja bakikola batya tetukola jokes zaabwe just twaga bakikola batya ne tulete ekintu ku platform ya Uganda esazo ne ekifuse ensonga eri bafani bino wobojja bananga onoonya akantu akakufuula gwe kwe banaakumanyira kati abantu baga buli bugayo bw'enviiri emmyufu oli ategeera okimanyi abantu banjogera mu ndigge mwana olw'okumanya amazina g'abakazi n'embeera z'abakazi nkola jjokoza nange njagala omuntu aveeyo nga wantegeera nti ddiwa eri okulika gayo akakola ng'akakaze bannange ndi musajja ateetaaga na musajja munnange kunsemberera naye wentuuka ku mulimu guli nina okugjayo kalakita eyo osobola okukola ki okitegeera banneesirigge bamemba mumalamu lumu amaanyi manvuga ekimotoka kyange mwana mpita ayita uyo musiyazi Uganda badde nsaba ekintu kimu kiba kikkirizibwa bane tulina ka YouTube channel kaffe kali DA Mighty Family 256 mutusubscribingeko mugenda laba comedy atali wa stage yo si wa ku stage si wa ku stage bakaita batya DA the Mighty Family 256 ochulia ogenda kasa ku YouTube subscribe olabe comedy si wewe stage musange wa Muhanji naye ogende wa Mighty ate waliwo comedy omulala gogenda otegera nti ne mu ggwanga mwali kale tweyanza naye Alani kweyanza nnyo nkweyanze n'ekirala group yammwe kuliko abantu obutraining abakazi abatagala kunaaba atagala kufuka omwana oyo amannya gwe mbadde nsaba tukwatire wamu agenda agannyonnyoleko stage ezo kirungi tweyanza bano okay
Alan Cruz gemanya, and of course I'm standing besides ono musajja oba omwami ono anyimiridde wano okumpi. He has inspired me in many things, and he is one of those guys abayinza okugamba nti I saw that boy kuba namunoonyaako nga bakyali mu mic check, simanyi oba akyanzijukira nga musumbuwa nnyo nga tubeereyo emutunga eyo naye nga nsanga nnyo naŋŋamba don't worry, one day you'll make it. So it's the first time I'm interviewing him. Yeah, Salvador. Yeah, man. Ogamba oti? Mwana science okuba hano. Nzijukira ebiseera ebyo. And here you are interviewing me. So basically, akaddeko ekaba tekanatuuka toka papya. Everybody has their moment. Everyone has their moment. Era kati akadde katuuse. I remember one time okujjanga ku Virgin Island, mukola rehearsals za mic check. Yes. Then you ng'ongamba nnyo, I know you're always waiting for me here, but wait for your turn. Kikyoyinza okugamba omuvubuka nga tetunatenda kukyenyiza kugamba. Sisobola nakwogera bingi kubanga you are the best example. Okitegeera woba ne patience, woba n'obugumiikirizu, you can achieve anything. It's all about God's timing. Katonda takola nsobi. Even if oyina emyaka 5, akaddeko tekanakola ki? Nga tekanatuuka, tikaba tekanatuuka. Wadde oyina myaka 7 nga akadde tekanatuuka, kaba tekanatuuka, tosobola kapapya. Naye osanga kyekuba abazungu we batusingira. Omuzungu yagamba ng'ali myaka 8, 6 ng'agamba my dream is to do this. N'ogamba myaka 6 okitegeera, so akaddeko kaba tekanatuuka, tokapapya. Okay. Association eno omulamwa tugutegedde, president agutunnyonnyodde, so seetaga kubuuza bingi nnyo, but I've made interviews today. Mbadde ne interview ne ba Might family. Their complaint about Salvador is like Salvador olinganga abazalawa, olinganga azalawa abakomediani b'Oluganda, olina night yo wagikola, oyagalayo baluzungu bokka, bombo oli mu bagamba mbubo bajjenga bo bakuyite mbuyisi. Instead of like obanoonya obakubire because they believe oyina data obalaba ku internet obalaba ku Instagram, so bakimanyi obamanyi naye mbu obagamba beereete obanga azala yemu. Sikuzalawa, actually it's all about how you look at it. Kati yendowooza yabo omanyi oba ne wrong mindset, ngendowooza yo nfu, no matter how hard you work tojja kuvaayo. Okitegeera kati okugamba mbunze mbanoonye, okitegeera kiba kili wrong, okitegeera, because bakomedian bensingo benjagala bemmanyi benkozeko nabo bebanyanguyiza era benjo okubira amasimu. Kati gwe oba tojjangako ewange oba okunoonyako ng'abalala we bakoze, kiba kizibu nze okuzukuka ku makya ne ngamba kampite ba Mighty family, kiba kizibu because that's not how I work. Nina system, nina programu yange, naye nawe weeveko werwaneko, okitegeera. Nzijukira omwaka nga wakakatandika abatookazi bampereza message ne bagamba gayi wange storage kyekiriwo nga mwana tulitawo ddi, okitegeera ekintu kyo nako ekinzizaamu amaanyi mbusho yange ogikola ki oyamba nze nange nkuyambe kwekwata ku mukono not one sided, tweyambe kubanga Mighty family nsikolanga nabo. This was the first time I'm meeting them in my life. Kati nze nkeera ntya ku makya mbagambe mujje ku show yange, sibenangako ku same stage nabo, sikolangako nabo, sibayitangako, sina na namba zaabwe. Kati nkeera atya mbagambe mujje ku show yange tukole, kiba kizibu. Nena weerwaneko woba oyagala platform yange yitawo kompereza ka message tekajja kumenya ogambe mwana nze ndi nva wa Mighty family era mbadde nsaba lumu mpiteoko ngono muvubuka bamuyita ona ayogera yali akola show y'abaana abato comedian Kabata yankubira essimu na Salvador lumu njagala kusalako ningamba wonna woyagalira yitawo, okitegeera nze sobola kugana kuwa platform bagamba Salvador bwatugamba okuyitawo tuyinza oyitawo natasasula aganti yagambye yitawo. Wabeewo omuntu omu avaayo n'agamba yankolerako ne sitamusasula. One thing nze valuing mu bulamu bwange is talent, okitegeera. Wemba sirina nzija ne nkugambirawo sirina naye ngenda kusotinga ddi enkya nga nfunyewo akanga akasaidi ku show oluusi zigenda ne zigaana jali nojja n'omu approachingira, okitegeera. Mbakuba nga sisasula abantu bani badde baagala okuperforminga ku show yange never. Okay. Waliwo complaint endala mbadde nkola interview ku comedian yomu nangamba obuzibu obuliwo mu association. There are some international comedians ngabo bakikuba bali ku international level. Naye balemeddwa okutubuulira comedian omuto okikuba otya paka ku international level. Salvador wenyini we twatandikira
association eno oli ku board. Yes. Mugenda yamba mutya comedian ono wawa ne Uganda. Okitandikiza wano. Akikupe paka nga gye muli. I know working hard. Fete tugenda kukola anything. Celebrity Track.